Era ogenda soma namba nkutereko ekirabo n'obujjanjabi weddaabirize nga neeyanza nnyo ddadi. Ngenda kuwaayo obukadde 3 bannange weddaabirize wejjanjabe nga neeyanza nnyo ddadi. Ddadi neeyanza ebigambo by'oŋŋambye olaba ebyo by'oli okumbuulirira byebyo bye nalwanirira since day one nti kati nga wompadde olaba akasente kano singa ngenda nenkanywamu omwenge oba nenkanywamu enjaga abantu bajja kunsalira omusango naawe ogambe naye mukunja gwe tuyamba nga takulaakulana kiki. Kati mwe abantu abakulu mutera tukubiriza ekyo oba naye mutereke mu sevinge. Kati tosevinga mu sako yonna mu Uganda. Sako tuzeesonyiwa. Omuntu omukulu n'otunuza omuntu omulwadde mu kamera mbu mubuuza interview. Bannamawulire oba nabo abamu beetaaga twala butabika. Nze nsi kyeyagala. Omuntu nga mulwadde instead okumuya obuyambi mu muyambi. Mumuteese mu mawulire mumubuuza simanyi mukunja simanyi biki simanyi ndabye ka video ne mpulira obusungu. Omutima omulungi gwokolera abantu omutima omulungi gwakolera Shiba gwe gwakufula mukwano gw'abangi okitegeera bangi aboogera nonsense n'ate bangi abakwagala nga love eva kuki ku mutima kati nganze nkwagala bya ddala mukunja walayi ddadi neeyanziza okitegeera era gwe omu ku ba Valentine bange olwaleero nga neeyanza ati kati ddadi omutima omulungi nyinza okuba mbadde sigwevuma nnyo naye otunula kyokoze olw'omutima omulungi ate n'osasulwamu ebivumu. Era ogenda soma namba nkutereko ekirabo n'obujjanjabi weddaabirize nga neeyanza nnyo ddadi. Ngenda kuwaayo obukadde 3 bannange ogende weddaabirize wejjanjabe nga neeyanza nnyo ddadi ku Valentine kuno. Yes kyekirabo kyenkuwadde. Naye ddadi ndabika ndiko oba nakisiraani nonkubiranga essimu ng'onnoonya tonfuna kyokka message nenzisindika banakuba nange boolunkubira banfunirawo essimu z'abagagga bwe bankubira bamala emyezi nga bannoonya nabula. Zero biri entalo zikole ki? Entalo nange ddadi sizaagala kuba tezivaamu kalungi naye waliwo ekintu kyolaba. Naye ate bwe natunulira vidiyo zo kakilipu akagamba nti bandoga sikalabangako. Ekyo nze sikyogerangako. Nze ebyange byenjogera mba oba obitegeera. Naye nga omanyi nkugambye baaba internet ensonga eri gye nakugamba nti yensonga lwaki newe nalwala natoba n'ebintu byange nga kyogamba nali sobola kujja ku internet ebbanga eryo lyonna. Nali nsobola ovaayo ne mbagamba gundi yankola kino oba kiri kitya naye nze internet ngimanyi erekawo ensonga entuufu nedda ku kirala nefunayo akasonga awo keebaka kati akasonga ako ne bakawa vibe ne energy mungi ne babikka eri ensonga entuufu okakana n'obeera awo oli mulwadde ate olina okujja weewozeeko kati ebyo byonna buli wembigattamu kyola kati wenfuna ekizibu eky'amaanyi. Shiba kati ali ku ki omugulizaako? King Shiba nalabye akavidiyo ng'ali ku kkubo. Emabegaawo King Shiba yali ya brother we nga yali naye kuba we yamala okufiirwa taata we taata wa Shiba yafa naye era we yafiira nange nali mu kyalo embeera envuga speed. Kati nalabye akavidiyo ke ng'ali ku kkubo simanyi oba yaddukako yazzeemu n'adduka ku brother we oyo brother we gwabadde naye ye brother we mwennyini si bino mbu bayonka ku bbeere erimu maama omu taata omu. Kati simanyi oba yamulemeredde atya naye si mu bubi Shiba nyinza okusooka ne simanyi manyi teri ddadi kirumanga kubeerawo n'oyirawo omuntu omubiri ogwa ddala ate abantu ne bakusasulamu bivumo kuba kati ako kuliko ku internet mukwano gwange nnyo yali mukwano gwe bamuyita Rama ali bweru eyo yagamba Shiba yatereera ali bulungi oyo mukunja yali amukozesa bukozesa Shiba tulina gye twamutwala ali fiiti kati waaba ali fiiti kati olaba mukunja ku nsi kuno bwe tukola omutima omulungi bwe tukola ebirungi eri abantu tetukolera abantu bansi tusiima wabula tukolera ag'amaanyi agatunula mu bikolwa byo ne gakusasula oyo Katonda yakusasula. Nze nyinza okugamba nti nina abantu benkoledde ebirungi nga si mu kamera nga gwe bwozze n'abakamera bangi naye nze sirina gwe nkolera kintu nga nina kye musuubiramu
kubanga kimenya ki omutima okitegeera kijja by chance n'ofunamu kyofunyeemu oli n'agamba bannaye Mukunja alina omutima omulungi nange kamukolera omutima omulungi naye nga eyo si y'ensonga kuba kakati kankubuulire Shiba wamuleka naye teri asobola Shiba kumumaintaininga nga bwe wali okola ki omumaintaininga just biseera bitono naye akyusa omulaba nga era addayo nga bwe yakola ki bwe wamusanga kati ate ogenda okumugjayo nga ate emirimu gy'ogenda omuteekamu miki mingi Shiba ali innocent okitegeera naye olw'okuba nti ayinza okubeerako abamuteekamu ebigambo n'abaagala omukozesa naye ng'ate bo tebasobola kukola gwe kyewakola ki nga tebasobola wadde mutegekerayo ku kivulo kya mukabaala ne bamutwala nti Shiba wuno akola ki ayimba afunyeyo 1000 ye dadi webale kwogerako ekyo ekintu ky'ekivulo nalabye era Shiba waliwo akatambi ke bansindikidde ng'agamba we nali ku kivulo banfuwa ssente nnyingi naye Mukunja yazindyako bikoze biti nakwata ssente zonna entono mu butono bwazo nga wezaava mu kivulo nga tumaze sasulako byonna bye twakiriyalinga nenkolera King Shiba boutique eri awo ku Ntebe Road awo ng'ekibuye boutique kati olw'okuba Shiba yali tasobola gibaamu ng'ali yekka nali nafunayo omukyala amanye ebya boutique ne mugaa kati omwana ono ogenda mutendekangamu obeerengamuko naye era ng'omukazi ali ready Shiba yadduka boutique n'agireka awo ne wenjogerera bino ebigambaga Katonda mu ggulu boutique weerinzigale ate nze nkutenda mutima kuba ekivulo ekyo saalabawo ssente zaaliwo ezo entono ezaavaamu nagamba ssente zino era tetwalyako yadde ne bennakola naava abayambako okubeeramu ekyo ekivulu tetwagamba nti ssente tuzirye oba tukole ki ssente ze twazikola mu boutique eri ku Ntebe Road n'omusajja mwennyini Landiro ekikulu ekizimba abantu bangi bakimanyi ekyasinze okunkwatako omanyi nkufollowinga nnyo wagambye ekigambo ekigamba nti nze Mukunja siinayo wadde akapoloti kyokka Shiba alina naye Shiba nalwana nnyo okulaba ng'afuna ki alina poloti ne maama we era n'okuzimba atandise okola ki okuzimba simanyi ateeseewo ebigundi yayiwa matiriyo ekyo kyankutteko nnyo naye ng'abantu abalina omutima oguyamba eyo ye life gye tukola ki gye tutambuliramu okitegeera nti gwe oyinza okukwata ku muntu n'afuuka ekyenjawulo naye nga gwe Katonda akyakukuumidde awo olw'okuba nti gwe omutima gwo gufa ku balala okusinga nga tonaba kwefaako Katonda awawaawo ensonga lwaki naye ate ekiseera kituuka naawe n'okola ki n'ofuibwako n'olaba nga Katonda ate naawe aleese omuntu akufaako nga gwe bw'ofa ku ki ku balala so eyo embeera gye tuyitamu kubanze nange omutima ogwo oguli wiiki ngulina sisobola kulaba muntu ng'alumwa nga mmumanyi nga nina ssente ne sizimuwa oluusi nnyinza okukwata obukadde 3 nga bwe nkuwadde naye nga bwe mbadde nabo mu bulamu okitegeera kati ogwo omutima ngutegeera nti omuntu okwerekereza n'ogamba kankole ki kampe munnange asanyuke oba abeere bulungi abantu abamu ensi tugimanyi tugiriko kaseera okitegeera naye essanyu ly'ofuna ng'osanyusizza omuntu omulala kimala kimanyi bulungi nti Shiba bwe yakyuka okukivulwa awo wavaawo ng'ofunye essanyu nti era nkikoze okitegeera eryo essanyu lye lisinga omuwendo kati abantu aboogera ebigambo nze ntera okugamba ekigambo kimu ne ŋŋamba nti buli lw'oba n'obudde bw'aba failures naawe ofuuka ki failure ate buli lw'oba ng'olina sitepu gy'ogendako mu maaso ensi teyagala alina kyakola nga kisukkako ku balala eba ekukuba naye ate bw'oba oli kugoba ensolo nodda ate ku mbwa eziboggola ebbali ensolo gy'ogoba egenda kola ki kukulema nze mu nkola eyange kyova olaba towuliranako nti Senkulu Kasipa Mutaasa balwana n'eggundi bakola bwe bati oli ne bwayogera nonsense ngamba bugambi failures basigala baki ba failures kuba omuntu nga si failure taba na budde bwogera ku bitakola ki bitamukwatako obudde bwe buba bwa planning ensi agiseemu atya akoze atya byakola kakati kyenkusaba ba failures ba haters n'abalala tobawa maanyi go tobawa masannyalaze baleke gwe genda mu maaso n'ekyokola ki
nekyoliko. Kati Daddy Shiba bintu ebyo naye nga ye Shiba olina omuyamba, teri mulala ayinza muyamba. Olaba Daddy ebintu ebyo bye batuvuma ku internet. Munnange waliwo oli akuwayiriza ekigambo naye waliwo abantu ababitwala nga bya ddala. Nga bya serious. Ng'era obalekerayo kubanga ensi eno kusirika ensi eno yatondebwamu abasiru n'abagezi. Tojja kufuula abantu bonna obateekemu obwongo obutegeera. Kati buli omu omulekera muki mu ntegeera ye. Omanyi Katonda bwe yatonda ensi yatuwa grade z'obwongo nga zaawukana. Kyova olaba nti tusingaganako mu ntegeera. Kakati nze nina engombe egamba nti leka omusiru akulembere basiru banne. Nange omugezi nkulembere abaki? Bagezi bannange. Kati gwe omanya nti abo abali emabegawo be bagezi abategeera kikyoli. Bano abakwawukanyeeko ne badda mu kukulwanyisa. Omanya abo balina bosi waabwe musiru kababeereyo abasiru mbawonye. Nga gwogenda mu maaso na bana abagezi ngo mukuba olugendo lwammwe mukola ki? Mugenda. Ensi bw'etyo teri alikola kintu nekisanyusa bonna. Tekiriyo. Kati tolaba wano ntodde obukadde obusatu ne mbukuwa. Nsanyusizza ggwe. N'ate eriyo gwe kirumye. Okitegeera? Kyokola osanyusa ono kinyiiza mulala. Kati ekyo tolina kukijja mu mayindisizo nti buli kyokola waliwo akisanyukidde waliwo gwe kinyiizizza. Kati faayo ku bana abasanyuse. Kuba tagetiyo oba oyagadde basanyusa naawe osanyuke. Abanyiize togenda bakyusa ne bw'onaayogera ki baleke banyiige ate yongera kubanyiiza banyiige baabike. Emitima gikole ki? Gyabike. Ebatuuka ekiseera ne bakuvaako ne bagamba oyo tankubya pressure kunziza mulago. Nga ebasuseeko. Kati gwe kyolina okukola ka pressure kapika nga gukola bikutwala mu maaso nga bo bazimba nga baabika. Sikyayogera nnyo n'abadde oluyimba teweerega nnyo na muntu gwe kwata luyimba bawangaazi. Ati kati wali abalabe bange adde nga banyiiza nga ngamba naye Mukama oyo lwaki tomuggyaawo. Kati sikyayagala Katonda temulabe wange n'omu. Balabe bange njagala kati babeerewo bawangaale balabe mukunjo w'enkya. Kati gwe ng'odda wano ngo obalaga nti kituufu ndi wanjawulo. Siri failure nga we mukola ki? Kuba kati abalabe bagenda kundaba ntudde naawe nno mu mamotoka. Gw'okimanyi nga waliyo abantu nga bo baalemu ensi nga talina na kirowoozo kyonna kigamba nti oba nguleyo akakoko oba nzimbeyo akayumba oba akamotoka ngaako koolina ng'oluusi ne mu lujja ewaabwe n'akagaali kabalema lwa giriisi nga giriisi balema okugula oteekamu ki? Kakati omuntu ng'oyo bw'omuwa obwongo tubayita ba failures. Don't give them time. Nze si wa failure budde bwonna. Yes. Era kasita oyogera nonsense nendaba nga by'oyogera tebiri mu magezi gwe nga nkubala mu ba failure abalemu ensi atalina kyakukola. Bana Daddy mpulira kati ebigambo by'oŋŋambye olinga mpa eddagala lyennyini kati. Mpulira obwongo bukyuka naye abalabe baffe Mungu abawangaaze kati. Era abawangaaze nze omulabe njagala n'abeerawo n'alaba. Kati Daddy kola bw'oti. Yawe mba nshootinga video y'abawangaazi lwaki tompaayo emmotoka emu n'envimba nnyo wano ate n'envimbira ddala kwega n'envimba oluvimba olutala. Emmotoka tujja kukuwa. Tukoleleko video. Yes. Neyanze nnyo Daddy. Ate okuwa obuwa emmotoka okole video. Wali eri nshuti. Ronnie Genius. Gy'oyagala eyo ne z'otanaba kulabako. Oyagala zi V8 mmeka? Tuzikuwa n'okozesa. Mubugagga mu bujja. Sokoleke nkubuuza. Sokoleke mbuzi ono Daddy. Mubugagga mu bujja wa bataata baffe gye bwababula. Siri mugagga. Wabula ndi muntu eyeeyinza. Okitegeera? Kyoga baffe bazadde baffe tebaagala kweyinza. Naye Katonda yasalawo. Kyoga Katonda bazadde baffe bo yagaana basalirawo. Anti Katonda osalawo okufuula kyoli kisinziramu ebyo by'okola na mutima gwo. Nakwekkiririzaamu. Kati olaba mukunja bw'oli awo osobola okeera ku makya nga gwe mugagga. Gwe Daddy wange ng'akoze ebirungi. Omanyi omusajja akoze ebirungi. Omusajja abuulidde enjiri, omusajja akulira amakyaki. Kakati tonyumya ku kyaki na gondi
nagundi churches bateeka baddugavu kubaguumaaza okitegeera nti omuntu alowooleza nnyo mu kusaba n'afiira ku kusaba okwo ng'alowooza kunaamuleetera 10 naye ng'ekireeta ssente kuba kukola then bw'omala okukola n'otereka n'okwerumya okwerumya ate sina byokka n'emizimu gy'abajjajjaabo gikolera bye ki byegyagala ne giggula emikisa ne bw'olikola okuddamu otya nga bajjajjaabo bakubanja gw'ofuna ebizibu gw'ofunayo obukadde 2 ne butasula mu nsawo naye oli yatereza lubaale bwe nfuna obukadde bwange 10 bubeerawo okitegeera kati mukunja n'ojja n'enkuwaako akamu n'ogamba omusajja mugagga naye nga nze jjajjange ezange tezifuna ki bizibu naye gwe ne bakuwa obukadde 10 nga lubaale akuluma era zigenda mu wiiki egyo ng'afunyedde ebizibu bikola ki ebizijjawo kati emizimu gy'abajjajja bange giri luddawo gibeerawo girimu ggwe mwennyini otambula nagyo era giraba buli kyokola naye nawano ndi nagyo oli nagyo buli kyokola kyova olaba weebaka oloota eya oluusi n'oloota ekirooto ate nogamba n'okiraba kintu ekyo nno nakirooseeko omuzimu ogwokutuddemu gwe guba gukulaze ebijja muki mu maaso kati buli lwozuula ensi ey'obwomwoyo munda mu ggwe waliwo n'ebitakumenya kati omuntu ayinza okukulumba ne weebaka jjajjaawo n'agamba oyo muleke talina makulu gwe n'ogumira ku jjajjaawo oba n'omuwabuzi mu ggwe oba n'operative n'abantu okwatagana n'abantu ab'enjawulo Katonda mwayisiza omukisa kubanga abantu ze ssente obusamize kitegeeza kusamize emibi gy'olina naye ffe waffe ku kyalo ate ab'emize emibi be basinga obugagga ab'emize emibi abalina empisa embi ewaffe obugagga bwe baliko kyokka ab'empisa abakkakamu omuntu ow'empisa embi nga mugagga obugagga bwe tebuwangaala okitegeera w'osanga ng'omugagga ng'apaakinze V8 ye n'opaakingawo mu mmotoka ye eyo najja n'akugamba mu mutima bulungi ti bambi nsaba oggyewo ko mu mmotoka nkole ki ngende n'oli ava eri n'aboggola oba n'ogisukuba n'alagira ani agambye oyo omanya obugagga bwe bwa kiseera omugagga mpisa era abagagga waliwo principles ebintu by'olina osoma baba n'ebigambo biki bitono lumu nali nfuluma mu nju bwenti nga waliwo omusajja apaakinze akagaali ku geeti yange ku maka gange amalala gali eyo ng'apaakinzeewo akagaali bw'ati omwana naggulawo geeti n'atulengera ne tumuyita aggyewo akagaali naye yakajjawo atuvuma okitegeera bwe mwafuna ssente kakati biki paakinze kano gaali eriddewo ki okitegeera Katonda agera ate bwe nali nfuluma olulala nasangawo apaakinze V8 awo bwe yatulengera najja ssebo bannaayo nansonyiwa kanga zigijjewo mangu ne ngamba oyo agenda kufa n'obugagga bwe kuba obugagga buli lwofuna akasente akatono ne kakumeza amalala mukama takuwa birala oba owedde funa ssente ofuna n'abantu baki ba bulijjo ofune ssente nga mukwano gwe ye mukunja afiringa free okujja gy'oli si lwakuba nti weeteekako gondi mbundi mugagga nnyo okitegeera kati abantu abamu bafuna obugagga mu ngeri etali ntuufu naye era tebukola ki tebuwangala bebuwola bambu omugagga ku kyalo baali awo n'obugagga naye bwakola ki bwaggwawo kubanga abantu abamu ge bafunamu ssente bamera amalala okitegeera ne batandika okukola ebintu ebitakola ki ebitakwatagana olulimi oluvoola okukuba ekifuba nga gamba nze mugagga alina ssente okitegeera munankola ki ne bateerabira nti mu Uganda temuli mugagga ffenna tuli baavu ne president kati Bill Gates tunamugamba tutya obula ate n'ekyo kyogereko omuntu asobola okuliisa Uganda yonna omwaka mulamba kati kuno ani mugagga wano gwe bagamba nti liisa Uganda eno omwezi gumu kirumira asobola tuliisa
kati wali mugagga bonna boolaba abo abeeyita abagagga bakyeyiya bakyeyiya okitegeera era nze saagala muntu ampita mugagga kuba siri mugagga sisuubira nako kubeera mugagga ku nsi wabula ndi muntu asobola okwegulira mwogo nenkola ki nendya bwe ndaba ekirungi nenkigula akamotoka ngaako bukadde 10 bukadde 5 nenkagula nenkola ki nenkavuga tekitegeeza nti ndi mugagga ku Valentine kuno yes kyekirabo kyenkuwadde naye Daddy ndabika ndiko oba nakisiraani nonkubiranga essimu ng'onnoonya tonfuna kyokka message nenzisindika banakuba nange boolunkubira banfunirawo essimu z'abagagga bwe bankubira bamala emyezi nga bannoonya nabula 755 32 65 55 naye Mukama Katonda Daddy onkubiyeko ekyewuunyo ku lunaku luno naye Daddy olunaku olina okunjigiriza ziri mmeka ezo $1,300,000 Dani sempijja yes pene sijja gikulaga ndigikulaga nga nsemberedde kufa mudambi message yine ziba naye Daddy ambadde naye Daddy nga neyanzeege nze kati mpulira nga n'okugamba obugambi nti weebale ndaba tekimala kati olwobeera ompoze ebbanja mbeerawo nga neebuuza kati ndikola ki otegeere nti nsiimye genda wejjanjabe baatugamba wakola tomato sauce biki naye ndaba ebintu biri serious anti kati obuzibu obwaliwo benavaayo nenjogera nti babba ssente zange mwe mwali mubasuubira kukola ki kuba ekibuuzo ekikulu kyali kya ssente ate kati nga bo balina ebitiibwa abantu mwe babateeka baleke toddamu kuboogera kati mu mbeera eyo bayiyiza nnyo nga baagala bateekewo at least ekintu ekisobola obikkabikkako abantu bave ku kya ssente ku mulamu omukulu nti abaana baatereka ssente mu ssako mwazirya mwadduka nazo nga baagala ekyo kife bafune kye bateekateekawo awo Uganda bwete weeba naye no ssente olowooza balyazo wekka anti era n'ekibagaana okunsasula eyo n'abalala abatasobola kujja mu ki anti kati era buli omu abadde nga yeebuuza ekibuuzo waliwo abagamba naye mbu oyo omukyala wa kitiibwa nnyo obwo obusente butono lwaki tabukwata n'abuwa Mukunja $4,600,000 kati bo nga tebamanyi ki ekigaana omukyala oyo okunsasula abaana be baatwalako ssente mu ssako bangi nnyo kati ye akimanyi waakwatira ssente n'asasula Mukunja n'abalala nabali bagenda gamba olina sooka bagwirako ddalo ne balyoka naye ani yali gundi omukulu w'ekibiina ekyo director omukulu Womange Association Cindy ye president Fina Mugerwa general secretary kati atono mama akola ki ono mama ani mama ali Manamakula ye yali atwala loans department kati nga waneewo wona abantu gana makagago okitegedde era guluma yaguzza olina kubanja gwe wawa kati ye yaŋŋamba we namusaba sente yaŋŋamba genda oloope nga yaŋŋamba ate genda oloope Eddie Kenzo ate genda oloope Cindy ate genda oloope ne mugamba ate lwaki ndoopa bali ate genda mu kooti besaaziwa ate ne mugamba ate kooti mba nnonayo ki kati baŋŋambye mbu bansamoniize mbu bagenda kuntwala mu kooti kati ne mbagamba tewali era kooti mpozi nga ne kooti nazo zaggwamu vali tewaliwo kooti mbu simibanga mbu nayonoonye erinnya lye mbu defalation kati nze awo wenja okubabuuliza n'abakooti nja babuuza kooti ekwata ababanja ssente naye tekwata baazibba okategedde Daddy oba olina engeri gye wabikuttemu obubi nandibikutte ntya kubanga kati muzeeyi wonziba gwe tosobola kubba naye omuntu wanzibako ssente zange obutono bwenkoze neekulaakulanye
wenva oyagala nveeyo zibanja ntya ze babba okozesa ekyo ky'osobola okuva mu 2022 tuli mu 2025 sako zigabana dadi gwe sako ze musevingamu zigabana every when nze ebya sako nabivaako sibisobola otereka mu lubu sirina ganziba kakati ekyo kiba kitegeeza yange ntereka mu banka ekyo kiba kitegeeza sirina ngeri nsonga gye nazikuttemu bubi nze ndaba nekyena kati wenvaayo ne ngamba mama Alima Namakula nsaba kunsasula ka ssente gwe n'ogamba ensonga oli n'agamba ensonga Mukunja yazikwata bubi oba kino kyebagamba nti simanyi wamugamba nti yakuloga nze navaayo ne ngamba kubajjukira nabula obulwadde bwantawanya okuva mu mwezi gw'omwenda obadde toliiko ku media era kati we buntawanya ne ngamba nembeerako e Kampala awo jjukira nabanga n'emikwano gyange ab'amawulire nga bakeera waka ku makya nnyo kati wembeera we yantabukako nga tekyali ajja yadde okunnambulako kati ebyo ebyamalamu amaanyi ne ngamba owaayi kanzire mu kyalo kati wembeera eyo mu kyalo nembeerayo nentoba kati we batandika okumbika wano mu guno omwaka ne ngamba nga saagala vaayo kujja kwewozaako nga nze njagala neeberera eyo kati we batabuka okumbika nenvaayo nze we navaayo I was very clear nagamba mundeka abambika temumbika nkyali mulamu ekyo yekisooka sirinaayo nti okuba aliwo abaali bagambye Mukunja mumunoonye tumuyambe tukole tutya ne bagamba ate waliwo nnyo obuyambi bwe neetaaga pozi obuyambi bw'oyinza okumpa kuŋŋambira ku maama Alima ansonyiwe kati awo maama Alima n'akuba essimu olwakuba essimu bw'ati yagambirawo bannange Mukunja sikulogangako oba kati obifuna nze nkugambye nti kasiko mutaasa ansonyiwa gwe n'okuba essimu n'ogamba naye Mukunja nga sikulogangako nze nkugambyeko nti wandoga nze nkugambyeku nsonyi ekitegeeza bino ebyabalogo bya bigambo by'abantu anti kati naye mwennyini okuvaayo okwogera nkikunyonyole bulungi singa nze mba taata wano nenjija nenzigulawo geeti nkomyewo gwe mwana wange mwe baana bange ne mbagamba kasiko mwenna buli omu aleeta ekibooko ye gwe n'ofukamira n'ogamba dadi sinanuuna ku sukaali kiba kitegeeza ki nze sinayingirako mu nju n'ebya sukaali sibimanyi kitegeeza sukaali gwe okimanyi wabbye eki naye kakati owulira Mukunja nze kyenkusaba kiri kimu maama Alima mukazi mukulu owulira bw'aba mukyala mukulu tumuleke era namuleka oleme kuddamu kukola ki kumwogerako omulekere ekitiibwa kye ssente oba baazirya oba tebaazirya Katonda yamanyi ki ekituufu wabula ozimbe fyucayo nga Mukunja ove mu ntalo kuba obudde bw'entalo bumala ebiseera bwonoona ebintu ki bingi ate njagala kubuulire teri asinga kulwana ntalo za muntu asirise Katonda yazirwana ate amazima gakola ki gavaayo okitegeera era nze sandi kukubiriza mubeere ne bato ne mamaani era nange sijagala naye ate nno dadi n'okusirika okuva mu 2022 mpaka 2025 oba osirise oyo omwana aba mukkakkamu oba osirise naye era sirikira ddala biveeko bireke ozimbe kaalyayo ennyimba olina ennyimba abantu bakwagadde dadi wakoze challenge yatambudde ate ng'ekyatambula bannange abantu bangi abaagala abantu abalinga gwa omutima gwo gwa zaabu kakati gwe guba gwa zaabu abantu bayinza okulwanira olutalo ne bakola vidiyo ezirumba maama Alima naye gwe kola ki gwe sirika obeere ku music wo obeere ku bikutwala mu ki mu maaso kubanga eriyo omuntu nga muwagizi wa maamaani Alima mugenda abantu baserebulire mulwanagana muleeta entalo mu bawagizi bammwe ate kirungi ne mulwanagana nga mugenda kola bivulu okitegeera nti oli agenda kola wali kivulu n'oli nga mukozi ka stanti kammwe mukole mutekewo bato muteke abantu bateekemu okusika omuguwa naye sirabayo kivulu kyo sirabayo kya maama Alima kati ebintu bino eby'essente obukadde obuna bino sente nyingi ku Mukunja era lwaki nkuwadde obukadde obusatu obwo okakkana osale ki
pressure. Ensonga we zikaluba okubako akasimu nogamba taata kino nakugamba okuva lwe wajja wano nti oli mwana waka. Notadda mu bintu ng'ebyo byakusika muguwa n'abantu gwe n'ozimba kalya n'ogenda muki mu maaso kuba eriyo abajja okuwa amagezi nti yongeramu omuliro gikuma omuliro naye baagikuma omuliro we bituuka nga omukazi oli akozeseza amaanyi gaagakuteekeko baagikuma omuliro bagenda kudda ku bbali ate onyigirizibwa bo baseke okitegeera kakati nze nga akwagala nkugamba gijjeemu ki omuliro. Dadi neyanze ebigambo by'oŋŋambye olaba ebyo by'oli okumbuulirira byebyo bye nalwanirira since day one nti kati nga wompadde olaba akasente kano singa ngenda nenkanywamu omwenge oba nenkanywamu enjaga abantu bajja kunsalira omusango naawe ogambe naye mukunja gwe tuyamba nga takulaakulana kiki kati mu abantu abakulu mutera tukubiriza ekyo banaye mutereke mu savinge kati tosavinga mu saako yonna mu Uganda saako zeesonyiwe savinga mu institution gy'omanyi nti bwebanga eridde sente zo ne weekubirira enduulu tebajja nagenda mu kooti bajja kwata sente zo bakole ki bwe ziba ziwunye nga bagamba nti ono omukozi yaziridde bajja kwata omukozi bamusibe bakwate sente zo bakole ki ate sente ze balya institution ennene tebalya za munaku balya sente zikola ki institution ngaki banka nene banka nga mpulira abantu owulira buwulizi mulimu entuufu kati usooka owulire ekintu kya banka kankyogereko nze nsevinze mu banka zonna esente okumala ekiseera naye eriyo bano nga tamanyi baleeta intaneti eno nga tamanyi ngeri kijja bakwatamu ssimu liriko ne banka owulira kati omuntu asobola okukubira essimu n'akugamba teekamu pini eno oba kiki naye nga ogudde essimu yo okuba open ku ye okukolerako kyakola ki kyayagala era asobola n'okuyingira mu banka n'ajjayo ki so woba otendekeddwa engeri gy'okwatamu essimu ne akawunti zo nga zakyama toyinza kufuna buzibu bwa kubba ssente zo ku banka okitegeera kuba ffe bawazezza bannaye babba abantu naye ssente terekeka mu nju tasobola ssente eterekebwa mu banka era oba oyagala kwezimba ogulawo akawunti mu banka nga 2 nobeera wano nomanya nti ofunye akasente kono kasindika ku banka nokateekayo ng'olina kyosavingira kyeweetegekera muki mu maaso. Dadi njagala nzimba akayumba kange ne bwe kabanga kafaanana katya njagala nzimbeyo akayumba kange era kati eno entandikwa gyompadde naluli waliwo omukwano gwange bamuyita Balista Timo ne Sonko Muhammad n'abalala ne Roni Genius bangi babeera okwo ku TikTok nga ndiyo mukyalo era nabo banfunirayo ne baŋŋamba mukunja akomawo e Kampala tutandike obulamu obupya chapter empya naye kati kyendi olwana njagala nzimbe njagala nange nkukyazeeko ewange newe kaba kayumba kasubye ojja gizimba omanyi lwaki sikuyita eri newe nali nkyabeera eri gye nali mpangisa kati ng'enju nnungi naye newe nkuyita mu nju nga nnungi nga ngipangisa kitegeera kati njagala nkuyite newe kaba kayumba oba kasubi oba kayumba kati ankugambe kati awo yewa weewange ojja gizimba era tujja kubeera mabegawo era nkusuubiza ekyo ngenda kukikola kuba kakati olaba kati ebintu ng'ebyo bye twagala pulaani ng'ezo biri entalo zikole ki entalo nange dadi sizaagala kuba tezivaamu kalungi naye waliwo ekintu kyolaba naye ate bwe natunulira vidiyo zo kakilipu akagamba nti bandoga sikalabangako ekyo nze sikyogerangako nze ebyange byenjogera mba oba obitegeera naye nga omanyi nkugambye baaba intaneti ensonga eri gye nakugamba nti yensonga lwaki newe nalwala natoba n'ebintu byange nga kyogamba nali sobola kujja ku intaneti ebbanga eryo lyonna nali nsobola ovayo ne mbagamba gundi yankola kino oba kiri kitya naye nze intaneti ngimanyi erekawo ensonga entuufu nedda ku kirala nefunayo akasonga awo keebaka kati akasonga ako ne bakawa vibe ne energy emungi ne babikka eri ensonga entuufu okakana n'obeera awo oli mulwadde ate olina okujja weewozeeko kati ebyo byonna buli wembigattamu kyola kati wenfuna ekizibu eky'amaanyi. Shiba kati ali ku ki omugulizaako? King Shiba nalabye akavidiyo ng'ali ku kkubo. Emabegaawo King Shiba yali ya brother we nga yali naye. Kuba we yamala okufiirwa taata we, taata wa Shiba yafa. Naye era we yafiira nange nali mu kyalo embeera envuga speed. Kati
nalabye akavidiyo ke ng'ali ku kkubo simanyi oba yazzeemu n'adduka ku brother we oyo brother we gwabadde naye ye brother we mwennyini si bino mbu bayonka ku bbeere erimu maama omu taata omu kati simanyi oba yamulemeredde atya naye si mu bubi Shiba nyinza okusooka ne simanyi manyi teri ddadi kirumanga kubeerawo n'oyirawo omuntu omubiri ogwa ddala ate abantu ne bakusasulamu bivumo kuba kati ako kuliko ku intaneti mukwano gwange nnyo yali mukwano gwe bamuyita Rama ali bweru eyo yagamba Shiba yatereera ali bulungi oyo mukunja yali amukozesa bukozesa Shiba tulina gye twamutwala ali fiiti kati waaba ali fiiti kati olaba mukunja ku nsi kuno bwe tukola omutima omulungi bwe tukola ebirungi eri abantu tetukolera abantu bansi tusiima wabula tukolera ag'amaanyi agatunula mu bikolwa byo ne gakusasula oyo Katonda yakusasula nze nyinza okugamba nti nina abantu benkoledde ebirungi nga si mu kamera nga gwe bwezze n'abakamera bangi naye nze sirina gwe nkolera kintu nga nina kye musuubiramu kubanga kimenya ki omutima okitegeera kijja by chance n'ofunamu kyofunyeemu oli n'agamba bannaye mukunja alina omutima omulungi nange kamukolera omutima omuki omulungi naye nga eyo si yensonga kuba kakati kankubuulire Shiba wamuleka naye teri asobola Shiba kumumaintaininga nga bwe wali okola ki omumaintaininga just biseera bitono naye akyusa omulaba nga era addayo nga bwe yakola ki bwe wamusanga kati ate ogenda okumugjayo nga ate emirimu gy'ogenda omuteekamu miki mingi Shiba ali innocent okitegeera naye olw'okuba nti ayinza okubeerako abamuteekamu ebigambo n'abaagala omukozesa naye ng'ate bo tebasobola kukola gwe kyewakola ki nga tebasobola wadde mutegekerayo ku kivulo kya mukabaala ne bamutwala nti Shiba wuno akola ki ayimba afunyeyo 1000 ye dadi webale kwogerako ekyo ekintu ky'ekivulo nalabye era Shiba waliwo akatambi ke bansindikidde ng'agamba we nali ku kivulo banfuwa ssente nnyingi naye mukunja yazindyako bikoze bitya nakwata ssente zonna entono mu butono bwazo nga wezaava mu kivulo nga tumaze sasulako byonna bye twakiriyalinga nenkolera King Shiba botiki eri awo ku Ntebe Road awo ng'ekibuye botiki kati olw'okuba Shiba yali tasobola gibaamu ng'ali yekka nali nafunayo omukyala amanye ebya botiki ne mugaa kati omwana ono ogenda mutendekangamu obeerengamuko naye era ng'omukazi ali ready Shiba yadduka botiki n'agireka awo ne wenjogerera bino ebigambaga Katonda mu ggulu botiki weeri nzigale ate nze nkutenda mutima kuba ekivulo ekyo saalabawo ssente zaaliwo ezo entono ezaavaamu nagamba ssente zino era tetwalyako yadde ne bennakola naava abayambako okubeeramu ekyo ekivulu tetwagamba nti ssente tuzirye oba tukole ki ssente ze twazikola mu botiki eri ku Ntebe Road n'omusajja mwennyini Landiro ekikulu ekizimba abantu bangi bakimanyi ekyasinze okunkwatako omanyi nkufolowinga nnyo wagambye ekigambo ekigamba nti nze mukunja siinayo wadde akapoloti kyokka Shiba alina naye Shiba nalwana nnyo okulaba ng'afuna ki alina poloti ne maama we era n'okuzimba atandise okola ki okuzimba simanyi ateeseewo ebigundi yayiwa matiriyo ekyo kyankutteko nnyo naye ng'abantu abalina omutima oguyamba eyo ye life gye tukola ki gye tutambuliramu okitegeera nti gwe oyinza okukwata ku muntu n'afuuka ekyenjawulo naye nga gwe Katonda akyakukuumidde awo olw'okuba nti gwe omutima gwo gufa ku balala okusinga nga tonaba kwefaako Katonda awawaawo ensonga lwaki naye ate ekiseera kituuka naawe n'okola ki n'ofuibwako n'olaba nga Katonda ate naawe aleese omuntu akufaako nga gwe bw'ofa ku ki ku balala so eyo embeera gye tuyitamu kuba nze nange omutima ogwo guli wiiki ngulina sisobola kulaba muntu ng'alumwa nga mmumanyi nga nina ssente ne sizimuwa oluusi nnyinza okukwata obukadde 3 nga bwe nkuwadde naye nga bwe mbadde nabo mu bulamu okitegeera kati ogwo omutima ngutegeera nti omuntu okwerekereza n'ogamba kankole ki kampe munnange asanyuke oba abeere bulungi abantu abamu ensi tugimanyi tugiriko kaseera okitegeera naye essanyu ly'ofuna ng'osanyusizza omuntu omulala kimala kimanyi bulungi nti Shiba bwe yakyuka ku kivulu awo
wavaawo ng'ofunye essanyu nti era nkikoze okitegeera eryo essanyu lye lisinga omuwendo. Kati abantu aboogera ebigambo nze ntera okugamba ekigambo kimu ne ŋŋamba nti buli lw'oba n'obudde bw'aba failures naawe ofuuka ki failure. Ate buli lw'oba ng'olina sitepu gy'ogendako mu maaso ensi teyagala alina kyakola nga kisukkako ku balala eba ekukuba. Naye ate bw'oba oli kugoba ensolo nodda ate ku mbwa eziboggola ebbali ensolo gy'ogoba egenda kola ki kukulema. Nze mu nkola eyange kyova olaba towulirangako nti Senkulu Kasipa Mutaasa abalwana n'eggundi bakola bwe bati oli ne bwayogera nonsense ngamba bugambi failures basigala baki ba failures. Kuba omuntu nga si failure taba na budde bwogera ku bitakola ki bitamukwatako. Obudde bwe buba bwa planning ensi agiseemu atya akoze atya byakola. Kakati kyenkusaba ba failures ba haters n'abalala tobawa maanyi go tobawa masannyalaze baleke gwe genda mu maaso nekyokola ki nekyoliko. Kati Daddy Shiba naye nga ye Shiba olina omuyamba teri mulala ayinza muyamba. Olaba Daddy ebintu ebyo bye batuvuma ku internet munange waliwo oli akuwayiriza ekigambo naye waliwo abantu ababitwala nga bya ddala nga bya serious ng'era obalekerayo kubanga ensi eno kusirika ensi eno yatondebwamu abasiru n'abagezi. Tojja kufuula abantu bonna obateekemu obwongo obutegeera. Kati buli omu omulekera muki mu ntegeera ye. Omanyi Katonda bwe yatonda ensi yatuwa grade z'obwongo nga zaawukana. Kyova olaba nti tusingaganako mu ntegeera. Kakati nze nina engombe egamba nti leka omusiru akulembere basiru banne nange omugezi nkulembere abaki bagezi bannange. Kati gwe omanya nti abo abali emabegawo be bagezi abategeera kikyoli. Bano abakwawukanyeeko ne badda mu kukulwanyisa omanya abo balina bosi waabwe musiru kababeereyo abasiru mbawonye nga gwogenda mu maaso nabana abagezi ngo mukuba olugendo lwammwe mukola ki mugenda. Ensi bwetyo teri alikola kintu nekisanyusa bonna tekiriiyo. Kati tolaba wano ntwadde obukadde obusatu nembukuwa nsanyusizza ggwe naate eriyo gwe kirumye okitegeera kyokola osanyusa ono kinyiiza mulala. Kati ekyo tolina kukijja mu mayindisizo nti buli kyokola waliwo akisanyukidde waliwo gwe kinyiizizza. Kati faayo ku bana abasanyuse kuba tagetiyo oba oyagadde basanyusa naawe osanyuke. Abanyiize togenda bakyusa ne bw'onaayogera ki baleke banyiige ate yongera kubanyiiza banyiige baabike emitima gikole ki gyabike. Ebatuuka ekiseera ne bakuvaako ne bagamba oyo tankubya pressure kunziza mulago nga ebasuuseeko. Kati gwe kyolina okukola ka pressure kapika nga gukola bikutwala mu maaso nga bo bazimba nga baabika. Sikyayogera nnyo nabadde oluyimba teweerega nnyo na muntu gwe kwata luyimba bawangaazi ati kati wali abalabe bange adde nga banyiiza nga ngamba naye Mukama oyo lwaki tomuggyaawo. Kati sikyayagala Katonda atte mulabe wange n'omu. Balabe bange njagala kati babeerewo bawangaale balabe mukunjo w'enkya kati gwe ng'odda wano ngo obalaga nti kituufu ndi wanjawulo siri failure nga we mukola ki. Kuba kati abalabe bagenda kundaba ntudde naawe nno mu mamotoka. Gw'okimanyi nga waliyo abantu nga bo baalemu ensi nga talina na kirowoozo kyonna kigamba nti oba nguleyo akakoko oba nzimbeyo akayumba oba akamotoka ngaako koolina ng'oluusi ne mu lujja ewaabwe n'akagaali kabalema lwa giriisi nga giriisi balema okugula oteekamu ki. Kakati omuntu ng'oyo bw'omuwa obwongo tubayita ba failures don't give them time. Nze si wa failure budde bwonna. Yes. Era kasita oyogera nonsense nendaba nga by'oyogera tebiri mu magezi gwe nga nkubala mu ba failure abaalemu ensi atalina kyakukola. Bana Daddy mpulira kati n'ebigambo by'oŋŋambye olinga mpa eddagala lyennyini kati. Mpulira obwongo bukyuka naye abalabe baffe Mungu abawangaaze kati. Era abawangaaze nze omulabe njagala n'abeerawo n'alaba. Kati Daddy kola bw'oti
Jawe mba nshootinga video y'abawangazi lwaki tompayo emmotoka emu n'envimba nnyo wano ate n'envimbira ddala kwega n'envimba oluvimba olutala emmotoka tujja kuwa tukoleleko video. Yes. Neyanza nnyo daddy. Ate okuwa obuwa emmotoka okole video. Wali eri nshooti Ronnie Genius gy'oyagala eyo ne z'otanaba kulabako. Oyagala zi V8 mmeka tuzikuwa n'okozesa. Mubugagga mu bujja sokoleke nkubuuza. Sokoleke mbuzi ono daddy. Mubugagga mu bujja wa bataata baffe gye bwababula. Siri mugagga. Wabula ndi muntu eyeyinza. Okitegeera. Kyoga baffe bazadde baffe baaganwa tebaagala kweyinza. Naye Katonda yasalawo. Kyoga Katonda bazadde baffe bo yagano basalirawo. Anti Katonda osalawo okufuula kyoli kisinziramu ebyo by'okola na mutima gwo. Nakwekkiririzaamu. Kati olaba mukunja bw'oli awo osobola okeera ku makyanga gwe mugagga. Gwe daddy wange ng'akoze ebirungi. Omanyi omusajja akoze ebirungi. Omusajja abuulidde enjiri, omusajja akulira amakyaki. Kakati tonyumya ku kyaki nagondi. Churches bateeka baddugavu kubaguumaaza. Okitegeera nti omuntu alowooleza nnyo mu kusaba n'afiira ku kusaba okwo ng'alowooza kunaamuleetera 10. Naye ng'ekireeta ssente kuba kukola. Then bw'omala okukola n'otereka n'okwerumya. Okwerumya ate sina byokka. N'emizimu gy'abajjajjaabo gikolera bye ki byejjagala ne giggula emikisa. Ne bw'olikola okuddamu otya nga bajjajjaabo bakubanja gw'ofuna ebizibu gw'ofunayo obukadde obubiri ne butasula mu nsawo naye oli yatereza lubaale bwe nfuna obukadde bwange 10 bubeerawo. Okitegeera kati mukunja n'ojja n'enkuwaako akamu n'ogamba omusajja mugagga naye nga nze jjajjange ezange tezifuna ki bizibu. Naye gwe ne bakuwa obukadde 10 nga lubaale akuluma. Era zigenda. Mu wiiki egyo ng'afunyedde ebizibu bikola ki ebizijjawo. Kati emizimu gy'abajjajja bange giri luddawo gibeerawo. Girimu ggwe mwennyini otambula nagyo. Era giraba buli kyokola. Naye na wano ndi nagyo. Oli nagyo. Buli kyokola kyova olaba weebaka oloota. Eya. Oluusi n'oloota ekirooto ate n'ogamba n'okiraba kintu ekyo nno nakirooseeko. Omuzimu ogukutuddemu gwe guba gukulaze ebijja mu maaso. Kati buli lw'ozuula ensi ey'obwomwoyo munda mu ggwe waliwo n'ebitakumenya. Kati omuntu ayinza okukulumba ne weebaka jjajjaawo n'agamba oyo muleke. Talina makulu. Gwe n'ogumira ku jjajjaawo oba n'omuwabuzi mu ggwe oba n'operative n'abantu okwatagana n'abantu ab'enjawulo. Katonda mwayisiza omukisa kubanga abantu ze ssente. Obusamize kitegeeza kusamize emibi gy'olina. Naye ffe waffe ku kyalo ate ab'emize emibi be basinga obugagga. Ab'emize emibi abalina empisa embi ewaffe obugagga bwe baliko kyokka ab'empisa abakkakkamu. Omuntu ow'empisa embi nga mugagga obugagga bwe tebuwangaala. Okitegeera? W'osanga ng'omugagga ng'apaakinze V8 ye n'opaakingawo mu mmotoka ye eyo najja n'akugamba mu mutima bulungi nti bambi nsaba oggyewo ku mmotoka nkole ki ngende. N'oli ava eri n'aboggola. Oba n'ogisukuba n'alagira bajja. Ani agambye oyo omanyi obugagga bwe bwa kiseera. Omugagga mpisa. Era abagagga waliwo principles ebintu by'olina osoma baba n'ebigambo biki bitono. Lumu nali nfuluma mu nju bwenti nga waliwo omusajja apaakinze akagaali ku geeti yange ku maka gange amalala gali eyo ng'apaakinzeewo akagaali bw'ati. Omwana n'aggulawo geeti n'atulengera ne tumuyita ajjewo akagaali naye yakajjawo atuvuma. Okitegeera? Bwe mwafuna ssente kakati biki paakinze kano gaali eriddewo ki okitegeera? Katonda agera. Ate bwe nali nfuluma olulala nasangawo apaakinze V8 awo. Bwe yatulengera najja ssebo bannaayo n'asonyiwa kanga zigijjewo mangu ne ngamba oyo agenda kufa n'obugagga bwe. Kuba obugagga buli lw'ofuna akasente akatono ne kakumeza amalala. Mukama takuwa birala. Oba owedde
Funa ssente ofaanana abantu baki ba bulijjo. Ofune ssente nga mukwano gwo ye mukunja. Afiringa free okujja gy'oli. Si lwakuba nti weeteekako gondi mbundi mugagga nnyo. Okitegeera. Kati abantu abamu bafuna obugagga mu ngeri etali ntuufu naye era tebukola ki? Tebuwangala. Be bolaba mbu omugagga ku kyalo baali awo n'obugagga naye bwakola ki? Bwaggwaawo. Kubanga abantu abamu ge bafunamu ssente bamera amalala. Okitegeera. Ne batandika okukola ebintu ebitakola ki? Ebitakwatagana, olulimi oluvoola, okukuba ekifuba nga gamba nze mugagga alina ssente. Okitegeera. Munankola ki? Ne bateerabira nti mu Uganda temuli mugagga. Ffenna tuli baavu. Ne president. Kati Bill Gates tunamugamba tutya? Obula ate n'ekyo kyogereko. N'ekyo kyogereko. Omuntu asobola okuliisa Uganda yonna omwaka mulamba. Kati kuno ani mugagga wano gwe bagamba nti liisa Uganda eno omwezi gumu? Kirumira asobola otuliisa. Kati tewali mugagga, bonna boolaba abo abeeyita abagagga bakyeyiya. Bakyeyiya. Okitegeera. Era nze saagala muntu ampita mugagga. Kuba siri mugagga. Sisuubira nako kubeera mugagga ku nsi. Wabula ndi muntu asobola okwegulira mwogo n'enkola ki? N'endya. Bwe ndaba ekirungi n'enkigula akamotoka ngaako bukadde 10 bukadde 5 n'enkagula n'enkola ki? N'enkavuga. Tekitegeeza nti ndi mugagga. Export TV to the world.